okubayamba okutandika okuddamu okukolagana emirimu okusinziira biseera biri Professor atugambye nga 2 September we wabaawo omuliro ogwayokya the main building ne tubawa computers kubanga mu main building eyajja omuliro byonna ebyali bikozesebwa byali byonoonese ne beesanga nga emirimu gya university gitandise okwesiba okuvunira ekyo nti Uganda we waffe nti buli kimu kye tukola kitutumusa Uganda era Makerere University y'emu ku ebyo ebitongole ebitutumusa ensi yaffe Uganda. A friend in need is a friend indeed. History of Uganda written in the symbol of that building. And it is something that touches a lot of people around the world. And so its destruction by fire touched very many people. And very many people are concerned. But I'm delighted that Stanbic, with whom we have had a very long relationship, was the very first to say, what has happened to my friend and what can I do? And so we are very thankful. This is not the first time you have come. Tugende bwe gwanga tulabe government y'eggwanga erya Rwanda erangiridde mu butongole nga bwegenda okukkiriza okulima n'okutunda enjaga wabweru w'eggwanga okusobola okulaba nga ebyenfuna by'eggwanga lino birinnya. Ate mu ggwanga erya Kenya government eweze abasomesa mu masomero okufuuyira abayizi